Njogera bino ng'omuyimbi Becky ali maziga era nga ensonga emukabiza ya mwami we lwaki Akabye bambe kanyabo kasose kwetonda nga tekannakulukusa maziga nkwaniriza buterevu ku mukutu Vicky exclusive akoreza simulala bampita Vicky. Thank you so much for subscribing guys. Video soko jimpeleka like nkusabye busabi bomazo jinda ikingira then gamba muno ntino tusimbude seka matovu alomba dua ku abaline bizibu ebyenjawulo andibadde omuyimira era ng'ennamba ze weziri buterevu nyao bw'omukubirako ensonga ajja kuba ate agikumalira bulungi nnyo nyini ddala. Kakati munange Becky ensonga yamukabiza sinene nnyo naye era nga in form of content yabadde akabirako omwami we Dictator Amir era nga ono account ye ku TikTok abagibaninze. Abantu abamu abetima bagenze maso n'okubeera nga ate balipotinga account ya Dictator Amir omwami we at the same time nga ye manager we ne babaninga account yeyo era bwagenze okuzibona okuchyo olunaku olweggulo nga account ye bagisanguliddeko ddala ku mukutu ogwa TikTok. So kino kyayisiza bubi nnyo nnyini ddala mukyala we atera nga mu ngeri yemu omuyimbi Becky n'akaaba era n'asaba abantu munnange abongera okufollowinga account ye empya gye yakreatinzeewo. Account empya gye yakreatinzeewo still erimanya ga Dictator Amir era bona abogenze ku link ya ku account ya Becky ojja kusangako link yeyo ndoza yagitapinze mu bayo. So kankwe mwana muwala Becky ng'akaaba naye baba engeri yakabyemu ibino byerabireko gwate basebo ne banya sijangako mu media nga nkaaba nga olwaleero bwekaaba naye wena ndaba begayiridde mikwano bablokinze omwami wange ku TikTok bamubaninze Dictator Amir naye talina buzibu bwonna eri omuntu yenna ate nsaba mwenna abantu abamufollowing sigenda kupostinga video eno paka nga bamufollowing basaba mumufollowing mikwano basaba mumufollowing Dictator Amir buli anjagala yenna